badde ku side ya Muhoozi ani yakutuma anze teri yantuma nagendawo ku Ray and Maulana ali comedy stay wa Muhanji nengendo just ngo kwagala biko Maulana bakola ku bulungi comedy nze mbagala nnyo kati nengendo nengaba nange bansanyusiza kamba kangemu we nagendo bakanga mate ne basika ne bangamba chichi muganda wange bagala kumbuza nga bagala mbeko chenkola chemba kolera bagaba nangize mbaletede just mbaga ne bako nene bandemerako ne bangamba omuna ngamba tayagala kwata sente zange ngulwa kuba mpagira jeno Muhoozi ne mugamba ate lwachi muganda fena tuli bana Uganda tweyagala ate lwachi tuba buzibu kyo buliwo Muhoozi alinga falinga gwalinga omuntu yenna kalwachi obo muchawa oba abancha but sente waliyo ina sente zogenda okubawa sente nalinzi ina sente zange siza jeno Muhoozi lwachi tewazibawa esente nazibawa zinabako nazibawa wa meka kyali kyeta natengo milioni 5 antikati nabaga bobe kana bagamba tukirizinga cyo twakeze nabagamba mu mwagala milioni 5 nembagamba naye mu ngamba nti Bobby nembabuza Bobby yani ze Bobby simumanyi bana simumanyi radiator yes nego manyi simumanyi ko cyotegeza buli ali mu nsomo manyi nze simumanyi I don't know kyalenga singa kyalenga nze simumanyi lwako basibadde wo mu nsi wano nze simanyi tabadde mu gwanga mbadde siri mu gwanga nali na fulumamu so nakomyo nga banga Bobby wani yali yesibyo kuki sibimanyi na kulima kala amawulire nsiga atkati newe ngalaba simanyi Bobby wani yani yawangula na award ya most influential person simu followinga simuwana biro simu followinga simumanyi followingani nze followinga Kanyarugaba gwe manyi kubanga ye role model wange nyina omufolo oyina nawe role model siwe kiri so tongamba nti gwe n'abasajja waliyo bagambe wabagamba okuba milioni 5 oluvannyuma lw'okuba nti oli mu Uganda ndi mu Uganda sebo walonda ekisanje kiwedde nali siri mu gwanga walabako ku list ya presidential candidate najiraba naye nali benalaba musa nali sibamanyi nali manyi president Museveni wasigadde tulaba nali sibamanyi nga walabikanga sente gwe zali ziruma anza sente tezanuma kubanga sente nga wagobera Maulana ngo yagala zimujja nze ngenze nenkube kyeyebwere muganda wange nembera n'akasente kange nenzija ate kyanzija nebwere okukoma mu Uganda nali nzija just njagala kuwagira musajja wange ono Jeno Muhoozi kuba mwagala nnyo nekye nali nga nsaba era kyensaba mmanyi Mukama agenda kituukiriza era mbuli next president wange ye Jeno Muhoozi lwaki ebiseera ebisinga buli mwagala okukaka omuntu ekintu mukozesa sente ate tukozesa sente yali love just nali njagala bakwana bakanga munemba bafune ekyokulya betetenkanye oba Jeno Mutati naye yakutuma Jeno Mutati naye si yantuma naye Mukama wange naye eyasooka okutuma nanga mpeera abaana abo sente nenzibawo naye nange nayinamu wali yagala bawa beeyi ye bafune ekyokulya kyo abaavu nnyo extend okuba nti no babagulirira sigamba nti baavu nnyo naye just kusiima out of love nobawa ekyetaano ekyeri nembakanga ekyetaano kyabafune kye naye nembagamba era we babanjagala bakyasobola okunnoonya nembawa ekisingawo just nga bakwano bange mbagala no I'm not buying love because the church want Muhoozi project to buying a love because people they love us that's what I can tell you tewali kugula teri gwe tugula batwagala kubanga leka nkweke ekyokulabya ko lwaki batwagala omanyi reason why these people are even here because of Muhoozi project bamwagala nnyo no yes no so ekyo kyokute si kituufu naye kyenkugamba nti Muhoozi project egenda abeera ate tumwagala nnyo Jeno waffe ate muvuuka munaffe kubanga naye atubeereddewo lwakuba mulimu abantu aboogera ebiriyo naye teri olunaku lumu tozzeeyo ebigambo bye sisobola kubirumamu kubanga kino kya musaayi